Agaliwo nti ebya Genomozi Kainerugaba okuvaayo n'alangira mbu tagenda kwesimbawo mbu waliwo olukwe olw'okuwamba eggwanga oluvannyuma nja kubanga ngakuwa mu maaso awo ate waliwo owa poliisi eyeekokodde aba SFC abagambye bannange naffe tuli bantu byonna nja kubanga ndikuwa ate ye Palaso ayingidde mu nsonga za King Saha ne Jose Chameleone bannange awanda muliro ate ye Spice Diana avuddeyo kwogera ku butambi obusuukiridde obw'abaana bawala obw'obuseegu byonna ojja kubanga obifuna mu maaso awo njogera ekindeke ki amawulire we gali mangi nnyo ate waliwo avuddeyo kulumiriza Erikenzo byonna ojja kubanga obifuna ate Planned mulekwa Tamale Mirundi Junior munnange naye avaddeyo n'obusungu okubanga ate alumiriza Jose Chameleone tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharing liking awo no tweyongere katandikire ddala n'ensonga z'omutabani w'omukulembeze omukulu Genomozi Kainerugaba eyavuddewo olunaku in fact kyabadde kiro n'agenda ku mukutu gwe ogwa X formerly Twitter n'ateekako obubaka n'agamba nti atagenda kubanga yeesimbawo come 2026 ku bwa pulezidenti era n'abanga akooboola abawagizi be bonna mbwe abali mu millions and millions abawagizi ba PLU ababadde bali ready kumubackinga up nga pulezidenti nti mugende mu backing up mukulu Yoweri Kaguta Museveni ntakomewo ku kya president w'eggwanga ye n'agamba nti focus ye yonna eri kubanga akola ki anyweza magye nti focus ye eri ku magye however agali mu nkuubo gagamba nti plan eriwo eri nti Yoweri Kaguta Museveni akomewo mu mulonde omunaamala omulonda mbu ayitemu bulambalamba wanaamala okuyitamu wanaaba nga ayiseemu mbu amagye gamuwambe we ganaamuwamba awo nno General Muhoozi Kainerugaba ayingirewo nga pulezidenti w'eggwanga lino gegali mu nkuubo ate nno ebintu ebyo bazze babyogerako nti mbu amawulire agaliwo mbu gagamba mbu waliwo abanene mu magye mbu abatakkiririza mu General Muhoozi Kainerugaba nga pulezidenti nti weyeesimbawo abayinza omulwanyisa mbu naye wano pulezidenti Museveni wajja ayina sapoti nene nnyo mbu mu magye kati mbu pulezidenti Museveni wajja n'ayitawo mbu oluvannyuma ng'amaze okuyitako n'alayira ate awo ne bamuwamba generali mbu n'ayingirawo nga pulezidenti uliriza Erias Lukwago ayina ekyayogerawo bubonero obulaga nti wagenda kubeerawo okuwamba eggwanga muba wagenda kubeerawo okuwamba eggwanga olwaki Mwami Museveni yagamba Nuupu yabba akalulu miliyoni namba ekyo kikuwa sigino Muhoozi akugambye nti civilian tasobola kufuga ggwanga naye ate tajja kwesimbawo ate ayagala bukulembeze akulaga ki nti bo ebyobululu babikooye Mwami Museveni kakugamba nti Nuupu yabba miliyoni namba akulaga nti ebyobululu babukooye Gaddafi nga tannafa yagamba Yoweri Kaguta Museveni ba revolutionaries tebakubibwako kalulu eyo Museveni mutabani wa Muhoozi mutabani wa Museveni Muhoozi lyekubo libakutte oyo Muhoozi eyamuwaranka ye Gaddafi eyamufuula eyamusoko muwaranka ey'amaanyi teyali kitaawe Mwami Museveni tegali magye ga Uganda yali Gaddafi ngazze wano n'agamba oyo Muhoozi amulangiridde ku ranka ey'amaanyi kati oyo Muhoozi ali mu buufu obwa Gaddafi ali mu buufu obwoyo omwana ow'ekyejo oyo wa North Korea ali mu buufu obwa Milosevic ba Pinochet baani kakati bwebwo obuufu obwo bugamba nti eggwanga libaako bannyini lyo ng'ate be bakwata mundu yiyi ndowooza ye nti abateekeddwa okufuga eggwanga balina kuba bakwata mundu ekyo Muhoozi okuva mu Sandhurst okuva yonna gyayise ne mu Gaddafi ne Ruddawa kyamuyikira kyamugenda mu bwongo ebyo byonna byayogera nti asobola okuyumba Kenya mu lunaku lumu n'agikola kino n'asobola okukola kino nekiri ebyo byonna kambabuulire mmwe temumanyi ba fascists
enkola yaabwe ebeera bwetu. Moses fascist. Ba fascist bekweka nnyo mu kigambo kye bayita ultranationalism. Bekweka nnyo mu kintu ekigamba nti bo bali patriotic nnyo. Era bw'olaba abantu nga ba Mussolini, bw'olaba abantu nga bayitira, ekyabaleetera okutta bannazi, ekyabaleetera okutta ba Jews, no si bannazi, ekyabaleetera okutta ba Jews, abo bahitira ne baani, ekyabaleetera okutta ba Jews, kugamba nti bo bazimba nation, bali ba ultranationalists, bali patriotic, tebajja kuleeta abantu ng'abo bakola fujjo bwe batyo. Kati Muhoozi fascism yamuyingira mu bwongo. Buli muntu yenna gwalaba nti ayina endowooza egamba nti eggwanga lirina okukyuka libeereko mu mikono emirala, amulaba nga mulabe wa ggwanga. Era kyova olaba liigi eyo kye bayita PLU, Patriotic League of Uganda. Era ekiraba ekigambo ekyo, patriotism and fascism or nazism tewali njawulo. Ekigambo patriotism, nazism ne fascism tebirina njawulo. So obwongo bwa Muhoozi wa fascist pure, mu fascist classical number 1 is a fascist. So tayinza ku ebyo byayogera biri mu layini eyo, tayinza Muhoozi kambabulire, tayinza genda mu kalulu kuba tasobola kawangula, tasobola. So ayagala kozesa lyani eru nga ba fascist we bakola. Nga tuvuddeko eyo waliwo wa poliisi yeekokoda ba SFC n'abagamba nti baganda baffe ffenna tuli bantu nti naye mwine engejja mutunyuma ffe aba poliisi temutulabaamu kaabuntu. Kati gwe tunuulira owa poliisi akaaba mutendeke ate gwe civilian bibino. Bane mujje baleko kansubire muli bulungi ana mmanya abasinga obwenje mmanya omulimu gw'enkola naye buno obubaka mbadde nsaba bugende eri kukikwatako yenna komandinga bannaffe betukola nabo omulimu gw'ebyokwerinda aba SFC abakuma omukulembeze w'eggwanga amazima gayo nti kisusse tugumiikiriza bingi nze omu nga nze zaze wakiri nveeyo nkyogereko ng'omuntu naye si mu bubi sina muntu yenna gwe nzivudde mu kino ekintu nimbadde nsaba baganda bange aba SFC tukola ffenna omulimu gwa security wadde bo batusinga bakuma omukulembeze w'eggwanga tinaffe eno gye tuli naffe tuli bantu mutuyisaamu amaaso mutuvoola mutwalanga batalina makulu nemuvoola poliisi nemuvoola abamagye bannammwe bwe bemuyita bannammwe nemuvoola buli omu aba PGP abawuwa buli omumwe omumanyi nti si wa SFC abasiki abakyo buli kitulege kyabyakwerinda kyonna mutuvudde mutuyisizaamu n'amaaso mabegako aliko entebe eyo era waliwo emmere etaali nnyingi entebe era twafunamu obutakkanya bungi mukama n'atutaasa nti wabawo obuzibu bwaliwo naye olwaliyo waliwo omukulembeze gwanga gyabadde gyetubadde era ne batuyisamu amaaso kyekintu kyekimu buli omu abekkokola naye bannayina gwe kikwatako asobola obbaga bane mukyuseemu lino eggwanga fena lyetusaavinga oba ffe tuveewo ffenna mu mirimu gyonna gyonna mugikwate mugikole kitegeera twasuzeewo kumala wiiki namba muzze just 8 hours ze mumaze one mutumalako emirembe naffe abakola omulimu gwegumu nammwe yes tukimanyi bulungi mulina okuba omukulembeze gwanga wabaawo mulina okuba nga mulina emigemera wala okutali musango kubanga eri tteeka naye ne mutuyisa bubi mutuvoola mutuyisa ng'ekyokuttale mbadde nsaba ina bwe kikwatako yenena obubaka buno mbadde nsaba bukutuukeko simu bubi sirina gwe nzivodde sirina gwe nfunye naye mbadde mbasa tubeere bakkakkamu nnyo mu mirimu gyaffe gye tukola naffe bannaffe mutulabe ng'abantu abalinamu ku makulu neyanzeko obubaka buno buna butuuse kwewe gwe kikwatako mukama katonda abampa ekimusinga okwagala. byebyo ebiri mu ggwanga lyaffe Uganda ate nga tuvuddeko eyo bannange Palasa Omunyiivu Bitiya agambye Abannayuganda temusiima ng'omuntu akuyirawo omubiri naye mu kifo ky'omumusiima asemba omwogerera amafuukule si musanvu kyadde n'akamu eri King Saha biibino n'otunula engeri abamu ku bantu kamiliyoni bayambye engeri gye bamujjukiddemu gw'osobola okuddamu okuyamba abaana abo ng'obasanze mu kyalo eyo kyebuuzeemu omanyi waliwo ekintu kye twogera ng'oyogera just gwe weefuddeko ng'omuntu nenjagala obuuze kale nze nzijaawo Shiba bwaddamu n'agenda ekabwohe n'asangayo akawala ku kyalo akazina amazina nga kayimba nga kaagala akayambe
ng'atunuulidde Chameleone engeri gye tumuyisizaamu ayambi olowooza agenda kayamba ajja kalekayo tumanye nti eno industry etambula naffe ate amaanyi ga industry gali mu miti emito tuzeemu abantu abali waggulu okuyamba emiti emito kyekyo kye ŋŋamba nze mbeera ne Chameleone naŋŋamba abo abayimbi b'osembeza abo abayimbi b'oyamba palasa abo abayimbi tebagenda abayimbi bagenda kukola kino sobola okubuulira nti ne balabe baffe abasinga teri muntu mulabewo teri muntu akulyamu lukwe nga tabadde mukwano gwo bibyo ebigambo byagamba naye tonoonyanga nsobi zokka bwe bakolanga n'ebirungi mulina obyogerako toyinza kuŋŋamba nti omaze n'omuntu emyaka 2 nga mubi nga just mubi gwe n'osigala ng'era okomawo emyaka 2 walina okubanga waliwo ensonga ekkomyawo toyinza kubanga wakazuula oluvannyuma lw'emyaka 2 nti oyo omuntu mubi wabaawo ekikkomyawo ekikwagaza okubeera naye si ekyo nkisootinze kituufu mulina okwogera nene ebirungi muyiga byogera ate n'ekirala nga mwogera ebibasobbeeko mutandika okujjukira ennyo n'ebirungi gutandikanga okunoonya ekirungi mu kintu olaba oba tookirabe toyinza kubeera na kintu myaka 2 ng'obulungi obadde olaba n'ovaayo ng'olina obulungi bwa myaka 2 n'ojjukira ensonga y'omulundi ogumu si Palace, we love you but I love you too bro tebakowa bane comment zidduka nnyingi buli omu alina ekiteeso naye nga njabbaza okusamwe nalayira okubajjukiza kyokubajjukiza kyonna kipatana musaaga only one waliwo yeah man naye nga all among us all tuyiga okwagalana n'okusitulangana n'okujjukira ebirungi ebibeera mu bantu bw'oba naddala ng'omuntu oyo akulaza obulungi bwe nga booladde osuubira okuba banno bakulaza obubi bwabwe bangi baveeyo gye bavuddeeyo abamu baveeyo ne bavaayo naye nga ne ku kyalo gy'avudde teri yaddamu ate nga tuvuddekeyo munnange atulaba nti omukyala Spice Diana avuddeyo naaba ng'ayogera ku butambi bw'abaana bawala osuukiridde obw'obuseegu munnange agamba nti oluusi tetunenya naye tunenye nga ani akoze ekintu ekyo bibino I don't know nsinzira ku kimbanga ekisooka birimu ebintu bibiri eyinza obanga yateereddwa nga tamanyi obanga ng'amanyi kati simanyi otandikirawo kwa muntu advice balo mu byonna mu bufunze obwerere bw'omukyala tekulina kuba outside tekulina yenna abakikoze banaye webutemu nga tebusana discussion kale kurange because it's not good ekibi kiba kibi so of course mukwatibwako ennaku nesimanyi oba yeyekwatibwako ennaku okitegeera ku mulembe guno bintu bizibu olina omuntu omunakwalirako yesanyuye tino okitegeera kati naye nze kyemmanyi nti omukyala akatiibwa twambala tukola betwagala no exposingako no spicingamuko naye notasussa nnyo because ekitiibwa adinovedde biri ebintu bisigala ku mitimbagano tugenda kuzaala abaana emyaka gigenda kuyitawo byebyo munnange ate era nga tuvuddeyo nga tweyongerayo nkulaga nti Tamale Mirundi Junior de Plan de Mulekwa naye avuddeyo kubanga yeekokola Jose Chameleone simanyi kye yamukola naye bibyo omanyi temuba attentive when I'm speaking here akajuni akasama bwasami nabagamba Chameleone wankwe is too questful era oba odiringa naye olina okutegeera nti I'm dealing with a Chameleone ng'erinnya lye akyusa kala Chameleone yava mu DP
neyeesogga Nuupu. Chameleone n'ava mu Nuupu n'addamu NRM. Chameleone kati tetumanyi na watuufu waali. Waliwo abantu ng'ensi yabategeera n'ebalekerayo. Naye Chameleone izintu nkwesifulu enkwe ze zimujjudde ne mutima. Era King Sawe wanga nti mutima yakubidde. Mutima yatereeze enkwe za Chameleone. Nani? No, basiima. Chameleone tayina buzibu. Era ate nga tuvuddeko eyo waliwo omwami omwami ebigambo bye olusinze byandemu okutegeera naye buli lukyavaayo n'ebigambo ebiri oba controversial oba contradicting oba mbyete ntya naye oyo mwami mukulu naye oyo sometimes waliwo otuuka ne weebuza n'ogamba oba ayina mpalana n'abantu bano simanyi naye nga biibyo ayina ebigambo byayogera ebitakwatagana eri Eddy Kenzo. Breaking news. Edilisa Musuuza bamukute n'asikaali w'ewaka nga amulya ebisiyaga. Sharing a video eno. Edilisa Musuuza bamukute n'asikaali w'ewaka nga amulya ebisiyaga. Sharing a video eno. Edilisa Musuuza bamukute n'asikaali w'ewaka nga amulya ebisiyaga. Ebyo munnaffe ninga nkugamba kimu nti omukoto guli gumu gwokka NCK TV era bw'oba oliyo tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba ng'oleka comment yo tukomawo na bingi nnyo wano.